Okuloota ng'okuulako, okulootako omwana gw'ozaala ng'aliko obutiko era ng'aliko n'ennanda naye ng'olaba obimukuulako, okubimukuulako nga bono bikuula mu nnimiro kye ki? Oba okuloota nga olina muggyawo naye ng'olaba akusekerera buli kaseera naye nga akugamba ntwala gy'obeera kye ki? Kakati omukyala ono alabika ndoza yeddira nte era nga muzzukulu wa Katongole emulema era omukazi ono munyolo. Omukazi ono agambye nti alina omwana we wa myezi 8. Mukazi gwe ogambye nti waloose amezeeko obutiko nga bungi era nga amezeeko n'ennanda nga nnyingi yenna omubiri gwonna. Ogambye nti naye ng'oli mu kubimukuulakuulako ndowooza n'omwana n'ogamba nti olina muggyawo naye waloose akugamba ntwala gy'obeera naye ng'ate akusekerera. Akati katubirabe njala nkunnyonnyole kujja amaggoosa envule bino okubikunnyonnyola tebintumirwa mwana ate simala kuvaawo wano sijja kudda mu londa kambe nkusaba naawe otereera osimba olukono tutandike okunyumya nga olugambo bwe babeera. Simba olukono nange ndusimbe nkuseetulire maada. Akati nyabe yeddira ente muzzukulu wa Katongole emulema era ng'oli mukazi munyolo njagala nkunnyonnyole. Akati nnyabo oliko ekitundu ky'omulongo kizza. Omulongo nno kizza ba mulongo wa Kabaka era nga avunaanyizibwa ku misambo egyo emikulu ne mu Bwandawulo ojja kumusangayo, mu Bwakawumpuli ojja kumusangayo naye nga mu matwale g'amatoofu ali matwale wakati agamama Nabinene ne Kabaka bulamu ge matwale ge amatoofu wadde nge Wakawumpuli kizo ojja musangayo Wandawulo ojja musangayo abakulu abamu kizo ojja musangayo ne waba mweyana kubanga kizza ayita ne bamweyana nnyo. Okitegedde ewa mukasa kubanga ti emisambo mitono nnyo wano tugitambuza naye nga bugimala gidda mu bwakizza okusobola okutuddisa naye nga waliwo ettwale ekkulu kizza mwasinga okuvuluugira ly'ettwale erya mama Nabinene taata Kabaka bulamu era ye mwana gwe twandiise ow'ekyejo mu maka omwo kubanga kizza tagambwako ne bwe mukolera ebirungi ne bwakola bukozi mutigi eri nga bakuba. Okitegedde? Kakati obutiko bw'abalongo kyokka obutiko wadde bw'abalongo bulina ekkowe mu bugwa ekkulu. Okitegedde? Obutiko bugema ebintu biyitirivu kyokka tuyawudde oba butiko ki? Naye nga tulina obutiko obw'ebika ebyenjawulo, tulina obubaala, tulina ggudu, tulina kinyolwa, tulina obunakanaka, tulina obutiko bwe bayita yate lwaki mbunnyonnyola nnyo nange obumu mbwerabira kati ate okubwerabira gufuuka musango kati nze kankunnyonnyoleko bye mmanyi. Kakati obutiko buno buli lw'obuloota obeerako amaanyi g'Obwakabaka nga mangi nga gakubanja naye nga amaanyi ago gatudde mu kitundu kibi, gatudde mu kitundu kya kitambo. Kyokka ekitambo si kino ekyokulya abantu kubanga ojja kumbuuza ewaffe nga sirabayo basezi nedda. Ekitambo kino kiba kya mu nju, ekitambo kino kireetebwa mukyala naawe wennyini okiyina. Omukyala buli lw'ozaala omwana n'omuzaalirako omwana owokubiri emabega kino ekinyama kye bayita ekitanyi oba omaze okuleeta ekitambo mu kika era omusajja aba amaze okuleeta ekitambo mu kika omukyala gwe okitwale waba w'omusajja omwami ye alisiivinga kirisiivinge nga bw'onoolinda omugenyi ku kisaawe entebe n'omulisiivinga n'omutwala gy'olina omutwala. Kakati ye omwami buli lwawasa ye obugagga bwabuteegeraawo
wate omukyalo obugagga gw'obuleeta. Kyova olaba mu famire ng'abaana ab'obuwala be baavuwaza ebika gye bava. Abaana ab'obulenzi bazaala bayingiza mu kika, abaana ab'obuwala bazaala bafulumya. Ebika okwavuwala kiva ku baana ba buwala. Abaana ab'obuwala be baddira obugagga bw'omu bika byabwe gye bava ne babugabula abalenzi gye bafumbirwa. Era kyova olaba nti edda bakitaffe omwana okuzaalira ku lujja kyabanga kyewuunyo nnyo, baamukubanga emiggo okujula okumutta okulaga bano abaana abamuddako okuzaalira ku lujja kivve. Era abaana ab'obuwala edda tebaaleetanga buzzukulu kubulerera waka eno gye bazaalibwa, era nakyo kyabanga kivve. Abaana baba bagobyanga bagamba twale gy'obazaala, wabula babakkirizanga okujja okubeerangayo okuwummulirayo ebintu ebifaanaganako bwe bityo, nga tebakkiriza baana bano abazaalibwa abaana abawala kujja kukulira eno ebukojja. Okujjako omwana okuvaayo eri mu bulungi najja okuwummulirayo oba najja asome ng'ava eno, naye ng'eri kitaawe gy'ali era ng'amukkiriza era ng'omwana asinzidde waabwe. Lwaki? Beewalanga abaana bano abajja okukulira ku lujja, abaana abajja bakasita batandika okugabana ewammwe. Obugagga bubeera bugenze, ne bwabeera mujju omu n'agabanayo n'afunayo akataka, buba bugenze. Era abaana ab'obuwala ebibanja bye baagabananga ku kika kyabwe tebabisikizanga baana baabwe be bazaala. Kyabanga kibi nga kivve nga n'okuzira kizira mu bajjajjaffe. Omujju akasita agabana ewammwe, obugagga buba bugenze. Omujju omu bw'ati amala okusumululira abajja bonna abajja mu maaso eyo, ab'abaana abalizaalibwa mu maaso, abajja batandika obbasensera mpola mpola, ate babeera n'amaanyi mangi. Kasita omu agabanako ettaka eryo libeera lyakugenda wakirimu gatunda, kubanga abaana abajja balina emikolo gye babakolera gamba ng'okubawa emitwe ku nnyimbe, bazze obbalabako mu mayumba gammwe, omujju azze okuwummulirawo, omujju azze okusoma ng'avaawo ewuwo, balina emikolo gye babakolera. Kati abantu abamu babuyabuya, abantu abamu babeera nabo nga tebalina wadde na kye baali bakozeewo wadde ekintu ekimu. Akati ne bajja babeerawo ne batuuka n'okugabana ku bibanja, olwo obugagga bubeera bugenze. Naye obuzibu buva luddawa? Abaana abawala be bagaba be baavuwaza ebika gye bava. Abaana ab'obulenzi bazaala bayingiza mu kika, abaana ab'obuwala bazaala bafulumya. Kati ate abaana ab'obuwala be baliko ekitambo ekikulu. Bo eri gy'azadde omwana ettundutundu ku by'obugagga eno mu kika gy'ava bamaze okuligaba. Eri omusajja gy'afumbiddwa batalina kyalina. Kati omwana omuwala najja afumbirwa n'azaala omwana owokubiri najja aleeterako ekintu kyekitambo. Okitegedde? Ne bagamba nti omusajja oli bw'amukwata obulungi n'amutegeera, omwana omuwala abazze n'obugagga, lwakuba agasajja ga leero gaasamu. Okitegedde? Tegawa abakazi kitiibwa, tebeebuulirira, tebeemanya, tebeezuula. Omukazi olusobyamu katono, ate n'abawala nabeera omusajja olusobyamu katono nga naye anoba. Kati bakyasobola gatta bugagga, era obugagga bubayita mu ngalo. Omusajja n'awasa abakazi nga 3, awasa agoba, n'omuwala ane n'afumbirwa abasajja nga 3, afumbirwa anoba. Kakati bakyasobola gatta bugagga ow'ensibo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, buli muntu yeesigaliza by'alina. Kakati abaana abawala be bagenda bamansamansa obugagga. Buli mwana gw'ozaala n'ogenda ng'omuzaalirako ekintu ekyo, n'ozaala abaana mu basajja nga 4. Okitegedde? Oba omaze okugenda ng'osaasanya ekitambo ekyo. Akati ebitambo ne bijja byegatta mu famire nga mwazaala mu bakazi abaana ba mirundi nga 6. Mwazaala abaana mu bakazi ba mirundi nga 6. Jjajja mmwe kitammwe mu abaana abaliwo olwaleero muzze muwasaawasa. Oluusi n'abakazi tebanywera, naye nga abakazi abwe muwasa oluusi baliko obwereere, temubambaza, temubanjula, temubagula waabwe. Kati ebintu ebyo baleetako ebyo ebinyama ebyokubiri, ebyo ebitanyi, omwana owokubiri oyo, ebintu ebyo bye biviirako kalunsambulira. Buli mukazi n'abeera ng'abanja, ne mweyolekera ng'abakazi ababeegattako buli budde, ebikola ebyakasegu, byakagwa ensonyi biki, abaana ne babeeyolekera nga ebyananga ebyo ne bibeeyolekera nga naye nga temumanyi buzibu kwe buva. Temwammalanga migenzo. Ekinyama ekyo omukazi kyaleka kye mufuika ku kitooke oba bamukibasuula kasasiro, kiriko eddogo ly'omukyala lingi. Omukyala tolinawo omuwonera. Be bakazi abo beeyoleka buli budde, abasajja beeyoleka buli budde nga babanja mu famire omwo. Kakati eyo sijja gendayo. Eyo nayo bulijjo nnyonnyolayo nnyo ku mwana owokubiri. Lwaki omwana owokubiri alina amaanyi mangi, era lwaki omukazi yaleeta amaanyi mu kika. Okitegedde? Naye ng'abantu mwenna mwegendereze. Omwana ow'obuwala yagaba obugagga mu kika kyammwe ne mwavuwala.
abaana ab'obuwala be batoola ebyobugagga mu kika kyammwe ne bifuluma. Okitegedde abaana ab'obulenzi bo bayingiza buyingiza kyokka ate abaana ab'obulenzi tebalina maanyi, abaana ab'obuwala be balina amaanyi. Okitegedde kyekyo ekyo sijja kukinnyonnyola, mulimala kukitambulira ne mukitegeera. Mukomyawo muti ebyobugagga mu famire ne bidda. Abaana ab'obulenzi mukomyawo muti ebyobugagga mu famire ne bidda. Kakati awo wonna we wali obuzibu. Temusobola kutegeerawo okujjako nga mutambudde ne munoonya ne muzuula, awo mujja kusobola okutegeera obugagga obwo budda butya. Obugagga obwo bukomezebwawo naye bukomezebwawo butya. Abaana abawala bwe baludde nga bafulumya bukomezebwawo naye bukomezebwawo butya. Abaana abawala babi nnyo ku famire, mu famire. Okitegedde wabula ate nga waliwo temulina kyakikolera. Abaana abawala bazaala bafulumya. Buli omwana lwafulumya ekitambo ekyo eri gye yafumbirwa tabbu ebyammwe biba bigenda. Lwaki enono yali teyeetaaga kusuulibwa? Lwaki enono yali yeetaaga okubeerawo? Lwaki mwali mwetaaga okuba nga muterezezza empewo ng'ewaka we ziri zitudde entende? Nti buli baana bawala ebintu bye baafulumyanga abalenzi baabizzanga. Lwaki? Emikolo egyo gyakolebwanga abaana bano abasamidde ababiri, omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala, ne banafuya ebintu byonna bulijjo ebyobugagga bulijjo ebifuluma mu famire. Abaana bano abasamidde, senkulu ne nankulu, abaana b'obuwala mu famire yammwe be baakolanga emikolo egyazzanga obugagga obwo. Okitegedde ensonga lwaki ebika mubeera ne ssente ate ne mutuuka ne mwavuwala ne mugaa sente zino zaakoma ku jjajja azaala taata oba zaakoma ku kitaffe, abaana abaddawo ne mwavuwala. Butamanya nnono, ennono emala bingi, ennono erimu bingi, emigenzo mingi nnyo mu nnono egikolebwa. Lwaki temusamira lubaale? Lwaki amayumba gabeera nga gaasuula lubaale? Lwaki abaana abaddawo balomba ne bakaaba akasente ne batuuka okusabiriza ne batuuka okukola obwamalaaya? Abaana ne batuuka okubba n'okunywa enjaga. Abaana ne basoberwa ne bagezaako ne bakola buli kimu kyonna ne bakola empisa ne bafumbirwa ebintu byonna ne bigaana. Naye nga lwaki? Obuzibu buli mu famire. Lwaki abantu bagaanye okusamirira lubaale? Lwaki abantu lubaale bamulaba ng'ebyesittazo? Lwaki abantu lubaale bamulaba nga ebyokuula ebiri awo ate ng'empewo ziva mu kika? Empewo tebazigula, tebazisuubula. Empewo zigenda okujja ku mutwe n'okutandika okuwa obubaka n'ebirooto n'okweyoleka. Si gwe oziyita, olabirawo ng'empewo zizze. Lwaki ab'ekika temwekumaakuma? Lwaki endowooza za njawulo? Lwaki buli omu alowooza kiki? Lwaki abantu beesulise? Lwaki oli bw'alabikirwako empewo avumirirwa? Era lwaki ayiganyizibwa? Lwaki tayagala? Lwaki awalanwa? Lwaki ayogererwa ebisongovu? Lwaki mumulabanga yagenda obbagaggawalako nga yalina obugagga obw'ekika? Lwaki atandika okuwalanibwa, okusindiikirizibwa n'obutayagalibwa, n'okumusenza oluti n'okufuuka ng'omunaku ng'ataliiko babe, kyokka ng'ate ab'ekika weebali? Lwaki temutereeza nnono? Abantu ne batuuka okwavuwala mu kika ne mugaggawalamu omwana omu oba babiri bokka, abalala bo si bantu. Lwaki temutereezanga empewo abantu bonna ne bafunanga essente kyenkanyi? Okitegedde? Kati abaana bwe baasamiranga abaana babiri ab'obulenzi n'ab'obuwala balina emikolo gye baatuukirizanga mu lubaale omwo okusobola okuzza obugagga buno obuzzenga bufuluma. Abaana ab'obuwala bwe bazzenga bafulumya kubanga tewali kyakikolera. Omwana omuwala yalina okufulumya essente. Kati bwe mubeera abaana nga bataano bonna balina okufulumya essente. Essente bye byobugagga eby'ensibo mu famire. Ate ng'abaana abawala abazaalibwa babeerako amaanyi ag'enkomeredde okusinga ku baana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi ne bwe bazaala nga bayingiza, abaana ab'obulenzi tebazza nsimbi. Abaana ab'obuwala be baba n'ensimbi, be baba n'ebintu ebyama. Abaana ab'obuwala ebisingako obunene ku by'abalenzi. Kati abako bano abajja okuwasa abakazi mu famire, abaku lwakuba nti mwe mulina ebintu ebikusiki bye mutamanyi eby'omunda. Omuka abazze kunona bugagga, omukajja n'asaba mu famire tuzze kuzaalibwa. Omanyi kye kitegeeza? Omuka okufuuka omwana nga si wa kika kyammwe, omanyi kye kitegeeza? Omanyi ebintu by'abaanonye, omanyi ebyobugagga by'abaanonye, omanyi omuwala by'aba atutte ery'okugabira bali. Omanyi kye bagamba nti omwana omukisa agujja bukojja.
abaana beri ne bagaggawala ne bakukako bukuusi kasita bamanyi obukojja ne babumatira ne babuwa ekitiibwa ne baagala nyaabwe. Abaana bano ab'obuwala be bafumbekeddemu ebintu ebingi okusinga kuba obulenzi. Abalenzi ne bwe mubeera mu famire nga waliwo emikolo gye mutakoze nga mwazaalibwa n'abawala bana, abawala ne bagenda ne bafumbirwa mu basajja ne bazaalayo abaana. Abawala kintu kye baga nti abawala bafulumya kituufu. Abaana b'obulenzi bayingiza, naye abaana b'obulenzi bayingiza ki? Abaana b'obulenzi bakola gwa kuzaala abaana nga bazaalira bika, naye abaana ab'obulenzi tebazza bugagga ku bika. Abaana b'obulenzi baaza bwaza bika. Abaana ab'obuwala be batuddemu ebyama bafulumya ebyobugagga byonna mu famire zammwe. Ate waliwo emikolo egikolebwa nga balina obbizza, birina okudda. Egyo emikolo gikolebwa bannankulu ababeera balabikidde mu famire omwo. Abaana ab'obuwala babeera balabikiddeko empewo mu famire omwo, oba omwana abeera alabikiddeko empewo mu famire mukati ate mwe bagamba okusamira temukkiriza. Omwana ono aliko empewo, omwana ow'obuwala yabeera atuddeko ekintu ekinafuya obugagga bonna bonna obuzze bufulumizibwa mu famire okuva ku bassengammwe, bajjajjammwe ab'oludda olw'obuwala, bajjajjammwe abakazi, bassengammwe abakazi, bannyinammwe abakazi, biki ebbanga lye bamaze nga bafumbirwa nga basaasaanya obugagga. Ono omwana ow'obuwala ono nankulu alabikiddeko empewo, okitegedde, yayina okukola emikolo egikomyawo byonna ebyali bifulumye. Kakati bwe munasamira ebintu ebyo munaabituukiriza mutya? Munazza mutya ensimbi mu famire? Munaakomyawo mutya okusiba obugagga obw'ensibo ne mubusiba natti nga tebusobola kufuluma? Wabula mukaba bukabi, obwavu bungi, okitegedde, obwavu mu famire, obwavu bufuuse obwavu, okulomba, kukaaba mu famire ne mugaggawalamu omuntu omu mwena ne mutunuulira oyo, omuntu naggwebwako n'emirembe, oba abaana nga babiri ne mutunuulira abo. Abalala banywa bunyumyenge ku byalo, abalala bafumbirwa, abaami baavu, biki bintu eby'enjawulo bwe bityo, ebintu byonna byakusamirira busamirizi. Wadde abaana ab'obuwala bafumbiddwa eri naye era nabo bwe bava eno nga lubaale si mutereevu, batwala ebyobugagga ne mu famire gye babeera bafumbiddwa nabo babeera nga tebategeera, era n'akasajja gy'afumbiddwa era kaba kaavu, n'abaana bazadde era babeera baavu. Tetuganye ebyobugagga babifulumya, naye nga ne gyafumbiddwa balina obikolerera, ne batabikolerera bibeerawo mu bbanga. Babifulumya kituufu mu kika ne bivaayo ne bidda ku buko gye bafumbiddwa, naye era byakolerera. Eno gyavudde gyazaalibwa byakolerera, ne gyafumbiddwa byakolerera, teri bya bwereere. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati nno ensi si kuleekaana, ensi kutuula wamu kumanya. Okitegedde. Kakati omukyalo ono nga tuzzeeyo ku bubaka, main point, back to the main point. Sebo Luzungu naffe tulumanyiimu katonotono, tugenda nituwulira abantu aboogera ne boogera ebbanga lye mmaze mu nsi. N'ogenda ng'obaako ebintu ebimu by'omanya by'opiikinga naye nga tumaze bisoma. Kubanga kati ffe eri mu kusoma eri ebintu bino tetwabimanya. Kubanga fedda ku mirembe gyaffe twasomeranga waliwo kalaasi bbiri. Kakati kalaasi bbiri, ekigambo kino nga kiwanvu, back to the main point. Ebyo byaliwo, ebyo bya mirembe gino. Wakati waliwo ze university, senior 6, simanyi biki, ate masters, simanyi ate ino diguli, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Back to the main point. Sentence number, kalaasi bbiri byabisomesa. Twakoma mu kalaasi bbiri. Kati ebintu bino tubiwuliriza ku mboozi. Oluusi abantu nga banyumya, okitegedde, bantu nga banyumya eyo. Anyway, okay, bintu eby'enjawulo lyanyumya ne muganzi we. Okay, anyway, katulabe ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati naawe ebintu ebyo n'obikulaminga mu mutwe nonga naye nja bigabanako n'abantu bange. Kati back to the main point. Oli alina ekintu kye yabuuzizza. Ebintu ebyo oluusi binyumira okwogera nabyo. Bw'obanga teweerumye lulimi, mulimu n'olwolumu lw'embyogera olulimi ne lufuna damage, ate ne tandika okusangako akagaji n'eddagala ery'enjawulo ne luzimba nno. Bambuuza nadde njogera Luzungu. Tosoberwa, ekitegedde. Kale singa nange naluyiga oba nzireyo mu ssomero. N'ate yasoma oluyinza okusanga naye talina kyakusinga nnyo. Nabo baliyo babonaabona bonyibonyi, oluusi asula mu muzigo, oluusi baliyo bafugibwa. Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Ate gwe oluusi atasomye oyinza okusanga weetwala okera kutuula wali. Ebintu okitegeera, ebintu empewo, musaaga n'empewo. Empewo zisobola okutuuza awo.
okitegedde sobola okutuuzaawo ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati anti nange nondobereza omukazi ono ate namusuubiza nti saagala kudda mu byalugambo, nange njogera nga gwe baasala akanyata, njogera ng'olwanobako, nenjegera omuntu n'oyogera n'obeera nga leediyo, n'ojegera n'obanga ekyalaani. Okitegedde ebintu eby'enjawulo, kirabika buba bulwadde. Kulondoola bannyaffe ndabika nafaanana maama yayogeranga nnyo, bano omukazi yayogeranga n'azibya obudde, ng'oyinza okugamba waka waliwo abanywa omwenge naye nga maama abeerawo yekka, ebintu ebifaanaganako ebyo. Kati ndowooza ndabika gwe nafaanana, mama namulondoola, bannange nange okwogera kwanzita. Okitegedde n'oyogera n'ebitakwata ku bye batakubuuzizza, n'oyogera kuno nakuli, emimwa gyetaaga kusalako gino kirabika bulwadde. Okitegedde ebintu by'okulondoola si birungi, kujegera ndooza kutulira, kale maama ndooza yansiga okujegera. Okitegedde kati kanzireyo ku point eyasoose. Omukyalo n'ekibuuzo kye yabuuzizza, alina omwana wa myezi 8, omwana yaloota aliko obutiko, aliko n'ennanda naye n'alaba nga atagimukuulakuulako. Ekyo bakugamba okulongoosa lubaale mugjeemu ekitambo. Okitegedde bwe butiko obwo obw'enjawulo. Obutiko waliyo obutiko obuddugavu, obutiko obumyufu, obutiko bwonna buyina kwe businziirira mu maanyi ga lubaale. Akatiko akanakanaka, sitandi zifo jjajjaffe kiwanuka. Okitegedde kamyufu. Akatiko waliwo akatiko ke bayita kuba kaggudu oba kakinyolwa nga kaba kaddugavu zigi, ako kaba kabulamu. Okitegedde akatiko akabaala bakayita muzzansimbi, ke kagatta ebitambo byonna. Katiko kaba keeru, ke kagatta ebitambo byonna. Akatiko akabaala kameramu enswa, kabuukamu enswa embaala zibeerako obuntu obweru ku maaso, zibuuka obudde bukya mu nkuba. Akatiko akabaala kiwanuuzibwa okuba nti kamera mu birungo ebitutte emyaka n'emyaka wansi mu bijja oba mu bantu abaasaanawo edda okwetooloola ebyalo. Era ekiswa ky'ekibaala kiwanuuzibwa okuba nti wansi kisobola okutambula mayiro nga nnamba okwetooloola omutalo ogwo kwe mutudde, nga kyo kiyitira mikwesese wansi. Ekiswa ekibaala waggulu tekiwanvu ya nnyumba, wabula kyo ennyumba zaakyo ziba wansi, era kyo ennyumba zaakyo ziba nguudo wansi. Naye kyo kitambulira nnyo mu lufufugge lw'abantu, nga abaasaanawo edda myaka 1,015 olufuufu olwo olwandibadde luva mu ngumba. Okitegedde kyo kisobola okutambula mayiro namba okwetooloola omutala kwe kyamera wansi, naye nga kyo kitambuza mikwesese. Kati olufufugge olwo mwe muva emmere yaakyo oba emmere y'obusolo obwo obuzaalibwa mu kisolo mu ekibaala. Obusolo gamba ng'enkuyege biki, enswa kwe bikulira. Kati olufufugge olwo buli lw'olukomyawo kungulu lulimu ekirungo ekimeza akatiko ako akeeru. Okitegedde akatiko akakeeru kalina amaanyi mangi, era akatiko akeeru tebakakuula bw'omu. Akatiko akeeru kakuula obulungi obutakuleetera bizibu, bakakubira enduulu ku kyalo. Ng'omuntu bw'afa olina okulayo enduulu abantu ne badduukirira era ne bamuziika bangi era ne bamukuŋŋaanirako bangi. N'akatiko ako bwe kali, akatiko ako ababadde bakakuula omuntu omu nga wakafuula bizinensi, mu maaso ojja kusanga ebizibu by'otalisobola kweyambula. Tebakakuula bw'omu, tebakasirikira. Akatiko ako olina okkuba enduulu. Enduulu ntegeeza nti olina okuyita emirirwano, olina okubategeeza bonna ne bajja n'ebisero byonna ne bakuula ne beerolera. Akatiko badduukirira kadduukirire, ababukuula nga babutwala mu bizinensi okubutunda olw'okuba bungi, olw'okuba butundibwa nnyo. N'akigwako bw'omu ekibaala n'ayita ab'ennyumba ye ne bakikuula kikyamu, bye bizibu bye mutalyeyambula. Akatiko akabaala bizinensi naye kuulako bw'okudde, tebakuula bingi nnyo nti nkafuneko obugagga nti kentegeeza ab'omu nnyumba yange bokka. Akatiko akabaala bakubira ddala enduulu, abantu ab'emirirwano ne bajja bangi ne bakakuula. Tebakeemaliza, muve ku ssente ezijja okubasuula awabi. Okitegedde bakakubira nduulu, kava mu lufufugge lw'abafu okwetooloola omutala mulamba. Okitegedde mwe muva ekirungo ekimeza
akatikaako era akatikaako kavumula ebintu biyitirivu nnyo mu lubaale mu famire abantu ab'enjawulo buli kimu ky'omanya akatiko kakiyingiramu era ke katika akakulu akatiko akeeru akakiikirira obutiko bwonna obuddugavu obwa kitaka obusukusuku obumera mu ggwatiro bwe temwalabako ku ggwatiro ffe mu myaka gy'enkaaga twajjanga tuliraba kitegedde kuba tuwangadde nnyo myaka biyitirivu emirembe gyonna tugirabye obute baani babinaayisa lukongo abatitookero olutwa abantu ab'enjawulo Ssekabaka Muteesa endagaano zonna ezakolebwa n'abazungu ffe nga we tuli tumoga kate ebintu eby'enjawulo n'olwekyo ebintu bino bye twogera si byajjo bya myaka mingi tosobola kutuzanyirako n'olowooza twogera bintu bya mirembe gino gwatuzanyirako mba sikutegeera okitegedde okanya kwogera mu bigambo abantu abamu ne bagamba Mulangira alimba Mulangira mufere kale omufere naawe byogere mufere naawe ebintu ebyenjawulo bwe bityo kale nebintu byetwogera byadda si byakakati ffe twesekera bwesekezi okitegedde n'owulira oli akuzanyirako musajja yayimba nti n'olaba akakulwa nga kazanyira mu musiri ogwateganya bannyini go ebintu ebyenjawulo ebintu bino ebisinga tabibonaabonera tubonyaabonya si bya mu bbanga si byakuva eri ogambye nti kenwanyise guni nange embeera ebyo bwe bityo tebabibeera bubeezi ebintu bamala kubimenyekera tebiva mu bbanga tewegwanyizanga gundi kyali bamala kukikolerera bintu ebyenjawulo bwe bityo akati baana bange abaana bano kubanga basesa abaana bana nti baana bange abaana bana nti nabo owange maawoko akati kakati ensonga eno ali baana bange ensonga y'obutiko eno muzzukulu ono aba alina okugira okulwana kakati omuzzukulu gwe omuzzukulu ono eddira ente muzzukulu gwe eddira ente muzzukulu wa era nondooza nnyonyoke kubanga kati kakati lwana nnyo olabika okuba ng'ojja ekitambo si kyakulya bantu kitambo kirungi okijje mu kika okitereeze basamirira kisamiriro Kabaka bulamu kitaka kya Nawansi Sengalamidde kinene kyawanga kinene ttaka kinene batenda kinene nnyumba Sengalamidde Kabaka bulamu okitegedde omutereeza afuuke bulamu ave mu Bwakabaka omutereeza asobole okuddira mu bwakizza akuddiza ebyo longosa lubaale Lubaale mu mulongoose ali mulongoose yali bannyini ye jjajja mu mulongoose ali mulongoose yali bannyini ye okitegeera obutiko obubaala nga bumeze ku mwana wa myezi 8 omwana tebakulaga oyo omwana ali mu butalabika omwana ye Lubaale amezeeko obutiko amezeeko n'ennanda etegeeza nti omunaku kaama werandiza wekka tereza ensonga dira
dira omwana omulongoose osobola okwerandiza we kati yagenda kulandiza bwoba osuubirira mbakikacu bajja kutuuka bakwegaane bakwesambe bajja kutuuka bakuyite mubi bajja kutuuka bagambe nti oli musiru weeraguza weeyogeza walekawo obufumbo walekawo emirimu kati otandika okweraguza kubanga lubaali otagenda kuggwera mu lunaku lumu lunaku nnya wiiki emu myezi ebiri lubaali yayinza okutwalira ddala akaseera mwana wange olabika nga ogenda kutabaalira ddala ogenda kutabaala ogenda kukola lubaali akaseera akaneneko okuviira ddala mu myezi nga 6 myezi 7 myezi 8 otereza lubaale mwana wange otabaala muzukulu gwe otabaala muzukulu gwe olina okuteekayo amaanyi kubanga ekintu okukuula ennanda ku mwana kitegeeza nti olina kwerandiza wekka ekyo nkikugambye bw'ofunanga ow'oluganda n'omugamba n'atunula eri n'atakuwagira n'atakuyambako nkikugambye kitegere okuva n'olwaleero bwe nkugamba ng'ekigambo kiyingizanga ku mutwe kijjangako bw'ofunanga omuntu yenna oba baluganda n'obagamba ne tulina okusamira bonna ne bakwesamba ne bakugamba ebintu ebyo biveeko bonna ne babyesamba ne babisuula ne batakufaako ne batakulabirira ne batakugoberera mu nsonga zonna z'oli mu kutambuza bonna ne bakwesonyiwa kino nkikugambye yennanda gy'obadde okuula ku mwana olyerandiza wekka teri yali kuyamba teri yali kukwatirako bw'obeerayo abakwatiddeko era balikoma mu kkubo balifuuna we batuuse ne batuuka ne bagamba ebintu nga tebiggwa kubanga lubaala ono wa lugendo luwanvuko okitegedde bw'ola otamugjawo ng'akusekerera nga kugamba nti twala gy'obeera mulekerawo okubambira ku bajja bammwe okulooza nti babaloga balina bye babakola ebikyamu ekyo kirooto tekitegeeza mugjawo maama Nabinene Mukaakabaka gw'omwagalira abasajja entakka era buli budde noyagala nga abasajja nga bwe bagenda nga bakuyita myaganya gyangalo nga tebanywezaho abantu abakabira emikwano mbu ate abasajja bange tebanywera mbadde ntandise okumwagala ntandise okukkanya naye omusajja yandeseewo n'oli bwate bwe yandekawo bikinze ngenda kukola ntya biki lwaki nze ng'ate nnyirira lwaki baabi babeera mu bufumbo ne mudda nga mu kukolibwa ne mu kukiika ensinga eza buli budde mwetereeza ebizibu biri mu famire bya mu nju mutereeze ensonga bajja bamwe be muleta mu birooto tebabeera bajja bamwe bano abalya mmere be mulabako mujja wabeera maama Nabinene era nga maama Nabinene yaleetera bajja bokukuloga yaleetera bajja bokukukyawa yaleetera bajja bokutambula ku basawo ne bakusomboleranga eddagala erya buli budde okaabo bonebona otambule weebuuze lwaki mujja wanga ndogo jjagenda okuzuulanga lubaale nga bannaalongo bakubanya nga maama Nabinene yennyini yakwesimbyemu maama Nabinene yennannyini ddogo yennannyini kuloga yennannyini balogo yennannyini bakazi bajja yennannyini bamaama bato ba step mother yennannyini bajja baffe okitegedde maama Nabinene mwatuulira ddala omwo mwayagalira ddala n'alyoka asinzira omwo n'alyoka akuloga okitegedde taloze essimu kambwe mulwadde taloze asulayo 10 okitegedde Nabinene yennannyini ddogo ku nsi kuno Mama Nabinene asinzira mu bakazi bano betuyita bajja baffe asinzira mu bakazi bano ba mama ba step mother bawasibwa ba kitafu oluvannyuma ba mama bafa okufa oba kuno bamakoomo okitegedde kati waloose mujjawo akusekerera ng'aseka akinaguka ng'agamba ntwala gy'obeera kati olabika wakedde kulowooza ku mujjawo bambi mukazi wattu talina kyakkola okitegedde lekerawo mubambirako naawe webambabamba nnyo ndowooza omusajja bamukutondera ndowooza wagenda okuzaalibwa ndowooza nga obukyala bwo buliko obulambe nti olifumbirwa musajja wa kikabu ekiti wasanga musange pumbaavu okitegedde omusajja muleka awasa omukazi omulala oyo mujjawo si gw'oloota mujjawo gw'oli mu kuloota Nabinene okitegedde Nabinene gw'oli mu kuloota Nabinene yaseka akinaguka gamba ntwala gy'obeera kati emisambwa gyonna giri bweru giri ku ttale ebweru ntegeeza ki gwe ennyama gwe ssabo gwe empagi okitegedde emisambwa girina kutuulamu gwe kati oludde ng'okola obwenzi abamu muli embizzi abamu muli ebyennyanja biki ebintu ebyenjawulo naddala obwenzi abakazi banne mwenjedde mu maloogi okitegedde kati emisambwa gy'abakowa ennyama yonna nkyafu ennyama yo nkyafu kati emisambwa gyonna giri bweru omusambwa kugamba ntwala gy'obeera otambula tugende naawe twala gy'obeera oyo maama Nabinene akwambadde ayagala kwambala bukanzu genda otambuza ensonga ze maama Nabinene akubanja ensonga ze kyokka ezo ensonga za maama Nabinene bannaalonga buli lwobalaba lwalo yabeera wantabalo wa butonzi atudde ku bulongo olimala kutambuza bulongo lubalo yosi wakozaamu bwozaga nti nagenze ku musawo ne bitereera ne bw'olizimba kasubi ne bw'oliteekawo ente ne bw'oliteekawo engoye emmeka oba embugo mmeka oba ebibbo bimeka tolitereera tolifuna njawulo lubalo wakutambuza butambuza si wa bulagozi si wa kukeberwa lubalo yakwata ku ggwe muntu ayigga ggwe nga ggwe ng'oli mweteeza lubalo yeetere
Lungereza yekka ng'ayitira mu bubaka ayitira mu masomero Lubaale kyava kulota amasomero ng'ozzeeyo ng'oli mwana muto oli mu secondary primary oli n'obwana bw'asomanga nabwo edda Lubaale yakugamba nti olimala kuddayo wansi n'otegeererwa n'osomesebwa n'omanya Lubaale kiki abaamusooka baamusobya n'omanya kiki olina okukola emisambwa kiki lwaki tuzze kukola ki mu nsi muno okitegedde ebintu eby'enjawulo kyekikolosa ng'oli mwana muto ozzeeyo ku ssomero n'otanga oli mbisawo y'omupiira Lubaale oyo okuwakanya okitegedde oludda luli n'oludda luno kakati gwe ku ludda luno olina okuwakanya oludda luli akati n'olw'ensonga eyo Lubaale oyo wa ntabaalo Lubaale oyo yeekola yekka Lubaale oyo yasinziira mu bubaka kabaka bubaka bw'olina okutegeera n'ofuna abatapusi ne basobola okukutaputira n'omanya ki ekiddako ky'olina okuzzaako ye lwaki nkulemerako kakazi gwe okitegedde nsuubira okuba nti n'otegedde bulungi oba tutegedde ebisigadde gw'omanyi oba tutegedde odi eno giddemu enfunda nga ttaano osobole okugimanya ogitegeere nnyo okitegedde olyerandiza wekka bwe bali kwesamba tofangayo ogamba nga nina okusobola nogenda mu maaso nina okuwangula ewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.